you move around trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? I am still around. Bwatyo omukyala amanyikiddwa nga the right honorable speaker ng'amannya ge ye Anita Amongi Nalongo Magogo Kasimu Moses bw'akatemye bannayuganda bagambye nti bakuulita n'obupande nga bagezaako kyankalanya ekibuga nga bawugganira waggulu ku kirandegeya nti Anita Mastigo akabatemye namwandu kaatema omusika nti wadde obusika olubugo n'ekifundikwa bikuli mu ttaano mwanattu saakuzaala mu mugenzi nakuzaala mu mupakasi eyajja ng'akuulita ng'atengejja nga kitengejja ku mazzi okulunda ente era ssaawa yonna weeyibaala empola ssaawa yonna babukwamula Anita Amongi omukolo gwabaddeko guno n'akatebya waliwo n'ebigambo byasozze bannayuganda n'abategeeza nti ye si waakulemera mu buyinza era agenda tupirimpya ekisanja ky'eppaka bwe kinnaggwayo bw'amala asindike eri munywanyi we gwayise mutowe amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa ng'obudde buno Tayebwa ye deputy speaker wa parliament y'eggwanga lyattu Uganda. Bino byonna okubaawo kiddiridde enteekateeka ezayinda mu ggwanga lyattu Uganda naddala ku nguudo ezikola ekibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwakasambula eddaaza 2024 abavubuka okusingira eddala nga bagenda bakuulita n'ebipande mu bbanga nga bawugganira waggulu nga bagamba Anita Mastigo nga bo kye bamulanga nti y'omu ku yingini mu kulya enguzi n'okweyagalira mu bulamu obw'okwejalabya nga bo bannayuganda bongera kuba bankuseere nga sinna kutuuka ku nteekateeka zonna ze nkuletedde olunaku olwaleero kankujjukiza mikwano gyaffe aba Nature Town bano bavuddeyo n'okunoonyereza okwa waggulu ennyo ne bakuleetera eddagala nga balijja mu birime kussa ne mu mmere erimibwa ekuyambako okuyimusa immune system yo ekuyambako okulwanyisa akawuka n'ebyo ebirwadde byonna ebireetebwa obulwadde bwa siriimu bakuleetedde eddagala erikuyambako okubitangira wamma n'owangala ng'oli mulamu bulungi. Osobola obbafuna ku namba y'essimu eno 073 24 39 87. Honorable Anita Amongi abavubuka bano bamugamba alina okulekulira agamba ombate mwandeeta ntayi sirina gye ndaga mpaka ng'ekisanja kyange kiweddeko nkikwasa omulala. Honorable Anita Amongi speaker wa parliament eye-11 nga yalondebwa omwaka gwa 2022 mubaka mukyala owa district emanyikiddwa nga Bukedde ya district era ng'ono gwolaba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Museenene omwaka gwa 1973 kimufuula okuba ng'atemera mu myaka egy'obukulu 51 ate muninkiniwe omukulu amanyikiddwa nga Musa Magogo Asimu ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwe gumu ogwa Museenene omwaka gwa 1976 ne kimufuula okuba ng'atemera mu myaka egy'obukulu 48 mubaka wa parliament owa constituency emanyikiddwa nga eya Budyope East ng'eno esangibwa mu district esangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda emanyikiddwa nga Buyende. Olunaku lw'okwekalakaasa olukiiko oluddukanya eggwanga lyattu Uganda ng'eno ye ssetteeserezo oba parliament mu Lunyanyimbe yalina okutuula naye twagenda okulaba ng'agikubiriza si ye speaker Amongi wabula omumyuka we omukulu amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa era mu nteekateeka awo kyabawaliriza okwongerayo entuula za parliament wabula erw'obigwa bitalaze oluvannyuma lw'okuviirwako Muteesa munnaabwe baasalawo ne bagiyita bukubirire okugezaako okumusiima olw'enteekateeka naye bineeno tebiwugudde Anita Amongi kubuukuula wabula n'abeekalakaasa nabo ssaawa yonna beekumamu ogwaka ne bagamba waapi olina okugenda njagala weesimbe amaaso oba onjoleke ebirozo kussa n'agatawulira vumbe ngenda kuba nkutuusangako enteekateeka zonna. Export TV ku YouTube ngenda kusaba munywanyi wange subscribinga, Facebook omwana soda munywanyi wattu followinga ate sharinga, TikTok omwana soda followinga. Nkuyanja nkyaleeta birumu mbona y'omutwe bibobedde Munamugereka Ddunda yekka yatuwa akadde tusosootole Namugereka Ddunda era aganye abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.